Obwakabaka bwa Buganda leero luwaaniriza omulabirizi w'ennamirembe omulonde Moses Banja. Omulabirizi omulonde Moses Banja ye w'okubeera omulabirizi ow'omukaaga ku bulabirizi bw'ennamirembe bw'anaamala okutuuzibwa omwezi ogujja. Omulabirizi omulonde atuuse ku Bulange mu ttuntu lya leero era n'ayingizibwa butereevu mu woofiisi okubaako byamulugula n'omumyuka wa Katikkiro Robert Waggwa-Nsibirwa. Oluvannyuma bano beefumbye akafubo mu kisenge ekyawamu era wano omumyuka wa Katikkiro wategeereza nga Obwakabaka bugenda okukolaganira awamu n'obulabirizi bw'ennamirembe nga bwe gubadde okulaba nti n'omukolo guno gutambula bulungi. Enkolagana wakati w'Obwakabaka bwa Buganda n'obulabirizi bw'ennamirembe naddala naye n'obulabirizi obulala bwonna obw'Abakristaayo n'obw'Abakatuliki n'Abayisiraamu bulungi nnyo mu kiseera kino n'ebiseera ebiyise birina enkolagana nnungi nnyo era omulabirizi Luwalira tukolaganye bulungi nnyo naye era ffe tulina essuubi ly'amaanyi enkolagana egenda mu maaso kubanga tuweereza abantu be bamu mu Buganda ate nga enkolagana yaffe tulina ngeri bw'ojawula kubanga namirembe Buganda nayo namirembe era ffe olwaleero ng'Obwakabaka twagala okutegeeza Venerable Canon Bishop Elect Moses Banja nti Obwakabaka bugenda kuwagira mu mirimu gyo gyonna ng'oweereza era tofunangayo nankenyera yonna nzigule okujja mu kakabiro lya Katikkiro okulenta ensonga okuwabula tusuubira ojja tuwabula ng'omukulembeze ate naffe tujja kweyunira nga bwetweyunira tulabe nga tutambula wamu okutwala Obwakabaka Obuganda n'ekkanisa mu maaso. Ategeezezza nti obuweereza bwa Banja busaanidde bubeere bwa kyakulabirako eri buli muntu era n'amusaba okwewala ennyo ebyobufuzi kubanga byawulayawula. Owulire obuweereza bwo eri buli Mukristaayo n'eri buli kkanisa. Obuweereza bw'omulabirizi buleme kubeera namirembe wokka kubanga ekkanisa gy'eri ewaffe eri ennamakomo, ekkanisa gy'eri n'awalala. Tusuubira nti buli Mukristaayo ali mu bulabirizi bwo na buli kkanisa eri mu bulabirizi bwo ejja kufuna obuweereza bwo, ejja kufuna obukuŋŋaamiza bwo era tujja kwenyumirizaamu. Nsonga ey'okubiri gye twagala okusibirira y'ey'okulaba nti ng'omukulembeze kuba ffenna tuli bakulembeze ku mitendera gya njawulo, ng'omukulembeze twewale abakulembeze naffe tukyewala nnyo wano mu Bulange okuwabula n'okuzimbira ku buzindaalo. Tukyewale ekyo tekizimba, ffe tuli bannabyabufuzi. Ye omulabirizi omulonde Moses Banja yeeyamye okukolaganira awamu okulaba nti ekkanisa etambula era n'obulabirizi ne bugenda mu maaso. Ebibadde biyitibwamu nga bwe mumanyi era nga butegeezezza nti lukiiko lw'ennamirembe n'obulabirizi bw'ennamirembe bwe bunakazadde. Kale nkakasa nti bubadde busaba ensonga ezo zonna eziyitiddwamu okutuuka okulonda omulabirizi wabadde okusaba kw'amaanyi. Ne twebaza Katonda kubanga obulabirizi obulala bwonna butunuulidde namirembe bw'abeera obulungi n'awalala oba bulungi. Kale Katonda n'atubeera enteekateeka yonna eyitibwamu obulungi. Mwebale nnyo, mwebale ddala okutusabira.
ensonga endala ffe Katonda ng'atuyise okujja okuweereza. Bangi agamba nti ensonga zonna ezikwatagana n'obulabizi bw'ennamirembe n'obwakabaka bwa Buganda zibakwatako butereevu, ensonga lwaki abadde wano. Mutwaniriza bulungi, mutuzizaamu amaanyi, ate nga mututegeezezza bulungi ebigenda mu maaso wano, ate n'ennamirembe kubanga mubimanyi. Manyite ddala nti bwe tunaatambulira awamu bwe tutyo nga bwe tutandise olwaleero eno ntandikwa, tujja kugenda bulungi mu maaso n'okuweereza Katonda kwatuyitidde, era tuwera mu maaso gammwe ne maaso ga Ssaabasajja Kabaka, era nti tujja kutambulira ddala wamu, Katonda nga mubeezi waffe. Ensonga yonna ekwata ku Buganda etukwatiraku ddala wano Namirembe, era n'obulabizi bwonna obw'ennamirembe obuli mu Buganda.